bakutwala mu makubo gaboononefu gokka bw'obeera nga gye mikwano gy'olina olina okubeera nga weetereza ng'akaseera ak'okwejjusa ng'okwejjusa okwo tekujja kubeera nga kukugasa nga tikanaba kubeera nga katuuka. Eyo engeri yakumeka? Yakuna. N'atugamba engeri ey'okutaano omuntu gy'ayitamu okubeera nga yejjako ebyonoono by'abaasoza Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nga yad'u lahu aw yahduna lahu ikhwanu aw yahduna lahu min thawabi a'malihim. Kwe kubeera nga gino mikwano gyo gino emirongoofu gibeera nga gikutonera ezimu ku mpeera z'emirimu gyazo gye gibeera nga gikoze. Yani mu mazhabu g'Abahanafiya ne Bahanabila bakkiriziganya nti nze nsobola okubeera nga nsaddaaka ku lulwo ezo empeera ne zikola ki? Ne zikutuukako. Oba oli mulamu oba oli muki? Oba oli mufu. Nsobola okubeera nga nzira wali n'ensoma Qur'ani naye nga nniya gye nnina yakubeera nga empeera ezo zidda gy'oli era empeera ezo zikola ki? Zikutuukako. Nsobola okubeera nga nsaalayo esswala eya sunna ng'empeera ezo njagala zibeere nga zidda gy'oli era empeera ezo zikola ki? Zikutuukako. Oba ngenda n'embeera nga nkola umura ku lulwo zonna zonna empeera zikola ki? Zikutuukako. So okubeera nga tutonera mikwano gyaffe egimu ku mirimu gye tukola egitali gya tteeka kubanga tojja kuva eri ojja obeere ng'ogamba nina mukwano gwange mwagala nnyo kale gwe dhuuli togisaala nze kankole ki? Kanjikusaalirewo. Ekyo kirala. Ebyetteeka byalina okubeera nga akola ki? Abyekolera. Naye bino ebya sunna osobola okubeera nga okikola n'okitonera munno ne kibeera nga kikola ki? Kimugasa. Eyo nebeera nga y'engeri ey'okumeka? Ey'okutaano. N'atugamba engeri ey'omukaaga. Aw yashfa'a fihi nabiyuhu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Oba nabbi we ow'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ajja kubeera nga awolereza omuntu oyo ku lunaku olw'enkomerero. Abu Huraira yabeera nga abuuza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yabeera nga amugamba man as'ad an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Bantu ki abagenda okubeera nga abaganyulwa, abagenda okubeera nga beesiima n'okuwolerezaako ku lunaku lw'enkomerero? Jjukira ku lunaku lw'enkomerero abantu bonna bajja kugenda eri bannabbi baabwe babeere nga babagamba tusaba mubeere nga mutuwolereza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Buli nabbi gwe banaagendako ng'agamba kimu nafsi 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 nafsi. Nga buli nabbi abagamba mundeke nina ebizibu byange, mundeke nange nina ebizibu byange. Bonna bajja kumaliriza nga bazze eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi we banaatuuka gyali nabbi agende mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah abeere nga amugamba ya Muhammad sal tu'ta washfa' tushaffa. Wange gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam saba kyonna kyonna ky'oyagala obeere ng'oweebwa. Wolereza yenna gw'okola ki? Gw'oyagala abeere ng'asonyiibwa. Nabbi ekyo ajja kusooka kubeera nga Allah ajja kusooka nabbi kubeera nga avunnama wansi wa Allah subhanahu wa ta'ala, wansi wa arushiye. Allah subhanahu wa ta'ala amuggulirewo okutendereza nabbi Muhammad sallama kwali tenza Allah subhanahu wa ta'ala nga teriyo kitonde kyali kitendeza Allah subhanahu wa ta'ala ntenderezeeyo. Nabbi bwali mala okusitula omutwe gwe Allah abeere nga amugamba sal tu'ta washfa' tushaffa. Saba obeere ng'oweebwa era wolereza gw'obeera ng'owolerezebwa Allah abeere nga akola ki? Amusonyiwa. Nabbi abeere nga agamba ummati ummati ummati. Allah abantu b'ekibiina kyange, abantu b'ekibiina kyange. Allah ajja kubeera nga amugamba ya Muhammad innaka la tadiri ma fa'alu ba'dak. Oli kusaba abantu wano okubeera nga mbasonyiwa
naye tomanyi bye baakola oluvannyuma lw'okubeera nga ggwe okoze eki ovuddewo. Oluvannyuma lw'okuvaawo abantu balese zibidiya mu busiraamu nnyingi nnyo. Nabbi bwe yavaawo leero abantu tebafaayo. Omugamba nabbi yagamba kino bwe kiti n'akugamba gwe nabbi wamulabako. N'omugamba Allah yagamba kyo n'agamba gwe jjana wagirabako eyo gy'otusuubiza omuliro wagulabako. Yani bwe wavaawo tomanyi bantu bye baakola mu ddiini, tomanyi bantu bye baazuula mu ddiini, tomanyi bugayaavu bantu bwe baalina mu ddiini oluvannyuma lw'okubeera nga gwe Allah akoze eki avuddewo. Ekiro ajja kukikola emirundi emeka? 3. Bw'anaakikola omulundi ogwokusatu Allah abeere nga amugamba, Allah tagenda kubeera nga akuswaza mu bantu bo. Allah alyoka abeere nga amugamba genda mu lujjudde lw'abantu boonaalaba nga batangalijja mu byenyi byabwe, abo nno be bantu bo. Naye okutangalijja kujja kubaawo olw'okubanga twalinga ku nsi kuno nga tusaala. Ate ekinaaleetera okutangalijja okubeera nga tutangaala mu byenyi byaffe kwe kubeera nga twafunanga wuzu mu butuufu bwaki bwayo. Ke kabonero nabbi kaalirabirako abantu baki, abantu b'ekibiina ki baanaabeera nga awolereza. So wuzu gy'ofuna gyegendereze nnyo ng'ojja nga osaala wano eswala. Tomala gafuna wuzu nga tofaayo. Wuzu gyegendereze nnyo. Kati Abu Hurayra agamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bantu ki abanaabeera nga baganyula, bantu ki abanaabeera nga basanyusibwa n'okuwolerezebwako ku lunaku lw'enkomerero? Nabbi yaddamu n'abeera nga amugamba, as'adu nnaasa bishafaa'ati yawma alqiyama man qaala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi. Beebo abaakakasa nti tewaliwo asaana kubeera nga asinzibwa mu butuufu bw'okubeera nga asinzibwa ng'ekigambo ekyo bakikakasa mu mitima gyabwe. Yani si kubeera musiraamu busiraamu, nekola ebikolwa mu busiraamu ebiraga nti Allah ali atya. Yani beera ne yakiini ku mutima ng'okakasa nti tewaliwo asaana kubeera nga asinzibwa mu butuufu bw'okubeera nga asinzibwa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo nebeera nga ejja kubeera nga nsonga enaaleetera omuntu okubeera nga yeenyagira akakisa k'Oweekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okubeera nga amuwolereza ku lunaku olw'enkomerero. Eyo ensonga ey'okumeka? Ey'omukaaga. Ensonga ey'omusanvu twagambye au yabtaliyahu Allahu ta'ala fi dunya bimaswaibin bima tukaffiru biha anhu. Ya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga agezesa omuddu n'ebizibu ku nsi kuno. Ebizibu bwa Allah byagezesa nabyo omuntu, nsonga emuleetera okubeera nga Allah alina ebibi byakola ki? Byamusangulako. Ibn Mas'ud rumu yayingira ewa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Atugamba hadithi agamba dakhaltu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yu'aku. Nayingira ewa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naye namusanga nabbi ng'alina omusujja gw'amaanyi ng'ali mu kukankana nnyo. Faqala nembeera nga mugamba, ya Rasulallah, innaka tu'aku wi'kan shadida. Nkulaba omusujja gw'olina gwaki? Gw'amaanyi nnyo. Nabbi kyava amuddamu n'amugamba ajal kituufu. Nabbi n'abeera nga amugamba, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Nze omusujja gwenfuna gubeera gw'abasajja babiri mu mmwe. Yani nze wembeera nga ntuukibbwako omuswiba ogwange, ate mmwe bamala kubeera abasajja bameka? Babiri ne babeera nga beŋŋaŋanzi omuswiba ogukoze eki? Nze omusujja gwenfuna ekitegeeza mulina kubeera mwe ba Ibn Mas'ud bameka? Naye nze guntuukako atya? Kyava amubuuza, ekyo kiri bwekityo ku lw'okubanga empeera eyo Allah waakubeera nga agikubisaamu? Nabbi kyava addamu n'amugamba naam. Nabbi bwe yamala okwogera ebyo kyava ayogera ku nze naawe. Kyava agamba ma min muslimin
yusibuhu adhan shawkatun fama fawqaha illa kaffara Allahu biha sayyi'atuhu wa huttat anhu khatayahu kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha. Nabbi yagamba teriyo musiraamu yenna teriyo muntu yenna atuukibwako kizibu kyonna kyonna kalibeere liggwa nga lyeri mufumise oba ekizibu nga kyafunye kiri waggulu w'eriggwa. Maama waafudde, taata waafudde, ofiiriddwako mwana, landlord akubanja, abaana abagobye fees, bizinensi yo eyidde, gwonna omusiba gw'omanyi nga muki nga munene tegukutuukako okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala alina ebibi byali okubeera nga akusangulako. Era nabbi n'abeera nga atugamba eri ebibi ebyo bikuvaako kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha, nga bw'olaba omuti bwe gusuula ebikoola byagwo. Yani Allah ebibi ebyo abikujjako ne bibeera nga bikuvaako nga bw'olaba omuti bwe gusuula ebiki, kubanga teriyo kikola kigwa kuva ku muti ate ne kibeera nga kiddayo kuki. Ate olumu ebikoola bigwanga biki bingi kati Allah bonna obuzibu bw'olimu gwonna omusiiba gw'olina tegeera nti Allah alina ebibi byali okubeera nga akola ki, akusangulako. Ate mu mbeera y'okubeera nga akusangulako ebibi ebyo ali kubeera nga abikujjako nga bw'olaba omuti engeri gye gukola ki, gye gusuulamu ebikoola byagwo. So mu mbeera nga ebizibu bitutomedde twegendereze nnyo ebigambo bye twogeraawo, kubanga omukyala aviibwako bbaawe n'agamba Katonda ono tamanyi, toyinza kubeera nga otwala ono abadde andabirira, n'agamba Katonda andekedde ani ng'otanaba kujja ani yali akulabirira, nga tonaba kubeera nga ofumbirwa eyo, wagendayo ku myaka 3 ani yali akulabirira olyoke ogambe nti Katonda ono tamanyi, omuntu gwantutteko yabadde akola ki, yabadde andabirira. So omuddu yenna ekimutuukako tegeera nti kiba kisa okuva eri ani, kiba kisa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ate ekisa ekyo obulungi obuli okuvaamu buli kubeera nga budda gy'oli, tebuli kudda wa muntu mulala yenna gw'oli okubeera nga ofunamu. Eyo nebeera nga yengeri ey'okumeka ey'omusanvu omuntu gy'ayitamu, gy'asobola okubeera nga ayitamu okubeera nga yejjako ebyonoono oba Allah subhanahu wa ta'ala amusangulako byaba amusobezza. Tugambye engeri ey'okumeka eyo tugenda ku ya 8, agamba engeri ey'omunaana au yabtaliyahu Allahu ta'ala fil barzakh, ye Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga agezesa omuddu oyo n'ebibonerezo eby'omuntaana. Yani obuwubaavu bw'obeeramu mu ntaana oba namunigina bw'olimu mu ntaana, enzikiza gy'olimu mu ntaana, nga omukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala tannaba kubeera nga amufuulira entaana eyo ennyumba ye ey'emirembe, esooka nga tannaba kubeera nga amuwa ennyumba ey'emirembe ejjana gy'anaabeera nga amuwa ku lunaku olw'enkomerero, okunyigibwa kw'onaabeera nga onyigibwa mu ntaana eyo, tegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala alina ebibi byakola ki, byakusangulako. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeera nga agamba inna lilqabri daghtatan law naja minha ahadun lanaja minha Sa'd bin Mu'adh. Nabbi yabeera nga agamba mazima ddala entaana eyo erina okunyiga, yani mu ntaana omwo mulimu omuntu okubeera nga anyigibwa, naye agamba waba kubaawo omuntu yandibadde abeera nga awona okunyigibwa okwo yandibadde Sa'd bin Mu'adh. Nabbi yayogera ku swahaba oyo, naye olowooza nsonga ki eyalera Sa'd bin Mu'adh okubeera nga nabbi akakasa nti waba kubaawo eyandibadde awona okunyigibwa yandibadde Sa'd bin Mu'adh, naye olaba naye anyigibbwa. Kiba kitegeza Sa'd yali muntu waki, yali muntu muzito nnyo. Sa'd bin Mu'adh yali akulira ekika ky'aba Aus.
Saad bin Muadh asiramuka nga alina emyaka 3 nafa nga alina emyaka 36. Mu Busiraamu aba amazeemu emyaka emeka? Emyaka 6. Saad bin Muadh bw'amala okufa, Allah subhanahu wa ta'ala yasindika zimalayika 7,000 okubeera nga gimuwerekera mu kuziikibwa kwe ku nsi kuno. Malayika 7,000 gyava waggulu, naye nga ekireese malayika ezo ku nsi kuwerekera jeneza ya Saad bin Muadh. Ne mu Busiraamu amazeemu emyaka emeka? 6. Ate ekisinga okubeera ekinene ekisinga ekyo, Jibuliru yakka eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nebeera nga emugamba, ya Muhammad, inna ahada min ashabika layla mat. Owange gwe Muhammad, omu ku baswahaba bo ejje ekiro yafudde. Nebeera nga emugamba, ya Muhammad, laqad ihtazza li mautihi arushur rahman. Okufa kwe kwakankanyiza entebe ya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu amaze mu Busiraamu emyaka 6 nafa, Allah nasindika zimalayika 7,000 ne zijja zibeere nga zigoberera jeneza ye. Ekyo tukiveeko, okufa kwe ne kukankanya namulondo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nga amazeemu emyaka emeka mu Busiraamu? Kati nze naawe twakawangaala emyaka emeka? Omuntu amaze mu Busiraamu emyaka 2, myaka 4, myaka 6, wuyo 7. Naye nga wallahi ne swala ya subuhi tasobola kubeera nga ajja n'agisaalira kuki? Ku muzikiti. Omusajja hatta vane kwekyo, naye nga ne swala ya subuhi agisaala saawa 2, saawa 3, bamala okuba takbira, bamala suratul Fatiha n'agamba fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Nene yeerabira nti alimu abo bali okubeera nga akola ki? Ayogerako. Mwe mulowooza abasajja abo bo ensi baali tebagiraba? Bamulowooza bo baali tebaagala bulamu bwansi nga ffe olwaleero we tukola ki? Bwe tubwagala. Imaamu Maaliki babeera nga bamubuuza rahimahullah, mata yartahi almu'min, omukkiriza ddi lwawummula? Olwokubanga kuno ku nsi ekiro ekisinga okubeera nga kitutawanya kiri eki? Tuwummula nnyo, tetwagala kukola. Ate nga kuno ku nsi tuliko kukola ebyo binaatugasa olunaku olwaki? Golooza omusajja akeera saawa 10 n'asuka n'asaala layiri n'asoma Qur'an n'afuna wuzu ng'amazzi gannyogoga n'asaala subuhi mu jjama, bw'amala okukola bw'atyo n'alyoka agenda okukola. Naawe gwe asuka ku saawa 2, saawa 3 n'olyoka osaala subuhi n'olyoka ogenda olyoke ng'okola. Kiba kitegeeza ffe muno mu nsi tulimu, naye ekigenderwa si kyakubeera nga tusiimisa omugabirizi, wabula tulimu ng'ate tunoonya riziki. Ate nga tulina kubeera nga tusiimisa oyo Ar-Razzaq alyoke abeere nga akola ki? Atugabirira. Naye omuntu gw'osukira saawa 2 n'olyoka ogenda obeere ng'okola, kiba kitegeeza tomanyi kigenderwa kikulu kyakuleeta muno mu nsi. Omuntu n'akuza happy birthday, nene weebuuza mu myaka eyo gy'oli okubeera ng'ocelebrating emyaka 2, 3, 4, kiki ky'okulembezza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala? Weerabanga minzaani yo ezitowanga ya Saad bin Muadh. Omuntu ali kusanyukira emyaka, kituufu emyaka gigenze, n'emyaka egyo egigenze kwegamba olina kifo ki mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala? Ozitowa otya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala? Kulwokubanga abo basahaba betwogerako baali bantu nga ffe,
bw'otulina ku tabi al-jalil ayitibwa Abu Muslim al-Khulani, yasitukanga ekiro n'asaala n'atuuka n'awulira nga n'ebigere bimuluma, ebisamiro nanga bimuluma, n'abeera ng'akuba ku bisambi bye, n'abeera ng'agamba omwoyo gwo, ahasiba ashabu Muhammadun an yasbiquuna fil janna wallahi lanuzahimannahum ala abwabiha. Aba bagoberezi ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani agamba baswahaba be balowooza nti be banaatusookayo mu jjana, yabeeranga agamba wallahi ndayira kula Allah lanuzahimannahum ala abwabiha, tugenda kubeera nga twenyiga nabo mu kubeera nga tuyingira ejjana. Yani Abubakari bw'anaabeera nga ayingira, nange nja kubeera nga ndi ku layini emu naye mu kubeera nga tuyingira ki. Umar bw'anaabeera nga ayingira, Ali, Uthman, bano wa Sa'd bin Mu'adh banaabeera nga bayingira ejjana, tujja kubeera nga tuli kwenyiga nabo mu mulyango gwaki gw'ejjana, wabula bo si kubeera nga bakola ki, batusookayo. Naye bwe tebabyogeranga nga beebase. Olwaleero ekizibu kye tulina kiri eki, twogera nnyo okusinga okubeera nga bye twogera tubiteeka mu nkola. Ate nga abaatukulembera abalongoofu bo ebikolwa byabwe byalinga mu bigambo, ate ffe leero twogera bogezi naye tetukola ki. Bo ebigambo byabwe byalinga ebikolwa basahaba, ate ffe okukola kwaffe kwogera. Muntu aga nja kusituka ekiro aba amaze, subu eyo njirinamuko obunafu, naye nja kugisaala jasi nkyalinamu bunafu. Ibn Mas'ud nga atugamba laqad ra'aytana wama yatakhallaf an salati al-fajr illa wa huwa munafiqun ma'lumun nifaq. Agamba teriyo muntu gwe twalabanga muffe ataasaalanga swala ya subuhi okujjako nga omuntu oyo munafiqun ma'lumun nifaq, nga ye muntu omunnanfuusi, nga obunnanfuusi bwe bweyolefu. Kubanga Nabbi yabeeranga sallam athqalu salatu ala almunafiqina salatu subuhi. Nabbi yagamba swala emu ku swala ekyasinza okubeera nga nzito nnyo eri abaki abannanfuusi, swala yaki ya subuhi. Naye swala eyo bw'oyingira mu muzikiti weewuunya omuwendo omutono ennyo wallahi ogw'abaddu abayimiridde okubeera nga basaala ki eswala eyo. Naye nga singa aba alina gy'agenda ng'agenda kunoonya kasente akeera saawa 10 wala oteebaka nakwebaka, nosanga oli nga buli lunaku asituka kino ennaku zonna zonna ng'agenda, naye ng'akeera olukeera, naye nga tasobola kukeerako yadde, n'abeera nga ajja n'awaayo dakiika 10 abeere ng'asaala eswala eyaki. Naye nga naye ayagala kubeera nga ayagala jjana, ayagala kubeera nga abiisanya ne ba Umar ba Uthman. Naye nga Abu Muslim al-Khulani wanaagambye tujja kubeera nga twenyiga nabo mu kubeera nga tukola ki, tuyingira ejjana eyo. Teyayogera bwogezi na bigambo, wabula yayogera naki na bikolwa, olw'okuba nga yali mujjumbivu nnyo. Gamba yali muntu nga alina juhudi mu kubeera nga akola nnyo ibaada. Naye ffe juhudi zaffe ziri wano ku lulimi naye teziri mu biki, mu bikolwa. Olw'okuba nga tulina ekizibu eki, abasinga ffe muffe atuuka naga nsi Katonda kasaali nsaasira nampe ejjana. Ate ng'omukiza tolina kusaba ekyo. Nabbi yatugamba bwe tuba tusaba tusabe ejjana ki, Firdausi al-A'la, tusabe Firdausi eyaki. Wanga nze njagala okubeera nga mbeera mu jjana nga ndabako Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga mulabako misana naki. Naawe kyoyagala, oyagala obeerenga otula wano nga Abubakari okola ki, omulabako wali. Tuyagala kubeera ngobeera mweno jjana esooka eno yeno wansi eno ey'ebijanjaalo, abanaali ebijanjaalo eno wansi, ng'abali eri waggulu babalabira eno muli eno wansi eno esookera ddala. Naye jjana eya waggulu yakukulirira, si ya bigambo. Nogamba eyo subuhi ndakutereeza, kyalinamu obunafu naye mu maaso awo yakutereeza nga tayimu egenda, tayimu bwegenda emyaka gikola ki, gigenda. So tubeere nga twetereeza engeri gye tukolamu ebiki, emirimu gyaffe. Olw'okubanga Sa'd bin Mu'adh okubeera nga yakankanya namulondo ya Allah subhanahu wa ta'ala,
n'okubeera nga malayika emitwalo 7 gizze ku nsi kuno okubeera nga giwerekera jeneza ye, yalina emirimu gye yakulembeza emirungi, ate nga emirimu gye yagikolera mu bbanga lyali ttono nnyo, bbanga lya myaka emeka? 6. Neffe tuli mu myaka 4, myaka 2, 6, 7. Naye ng'omusiraamu n'esswala yakyagaanya okubeera nga agitereeza, okubeera nga agisala mu butuufu bulina okubeera nga ekola ki? Esaalibwa. Tuwadde ku nsonga ya namba mmeka eyo? Namba 8. Atugamba engeri ey'omwenda Allah subhanahu wa ta'ala yasangula ku baddu be ebyonoono. Atugamba au yabtaliyahu Allahu ta'ala fi arasati yawma al-qiyama, kwe kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala omuddu oyo Allah ajja kubeera nga amuyisa mu mbeera ezinaabeerawo ku lunaku olw'enkomerero. Yani embeera ezinaabeerawo ku lunaku lw'enkomerero ze tunaayitamu nga tetunaba kubeera nga tugenda muki? Mu jjana. Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga agituwa. Ezo embeera ze tunaayitamu, obuzibu abantu bwe banaayitamu kuyita ku sirata, kugamba abantu okubeera nga Allah asembeza omusana, naye nga olunaku lw'enkomerero luzitowa mu nnaku kuno ez'oku nsi lulimu ennaku emitwalo emeka? Egi lunaku lutya? Lumu. So olunaku olwo telujja kubeera luki? Lwangu. Naye embeera obuzibu abantu bwe banaayitamu ku lunaku olwo ejja kubeera nsonga enaabeera nga ebasangulako ebyonoono byabwe, okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abagabirira ejjana, abeere nga abasonyiwa, abeere nga abawaaki ejjana. N'abeera nga atugamba ensonga esemberayo ddala, au yarhamuhu arhamar rahimina, kwe kubeera nga oba ajja kubeera nga amusaasira omuddu oyo, abeere nga amusaasira oyo ow'ekisa ekingi. Yani kwe kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga asaasira omuddu olw'ekisa kya Allah subhanahu wa ta'ala kyalina ekigazi. Ibn Mas'ud abeera nga atugamba la yaghfiranna Allah azza wa jalla yawma al-qiyama maghfiratan lam takhtur ala qalbi bashar. Allah agenda kubeera nga asonyiwa abantu ku lunaku lw'enkomerero, naye okusonyiwa okwo kwalisonyiwa abantu teriyo muntu yali akufumiintirizaako. Yani okusonyiwa Allah kwalisonyiwa abantu ku lunaku lw'enkomerero, omwoyo gw'omuntu tegukulowoozanga nako yadde. Kisa ekisa Allah kyaliraga abantu ku lunaku lw'enkomerero n'abeera nga abasaasira, ekisa kye kijja kubeera kinene nnyo nga n'omuntu takirowoozanga nako, era tojja kukirowoozaako, era tolikirowoozaako yadde. Ekisa Allah kyalikola ki? Kyaliraga abaddu be ku lunaku lw'enkomerero. Kiribeera kya waggulu nnyo ng'omwoyo gw'omuntu tegukirowoozanga nako, ate tegulikirowoozaako. Olirabirawo obulabizi nga Allah akoze eki? Asaasidde abantu ku lunaku lw'enkomerero. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yamaliriza nga agamba faman fatatuhu hadhihi al-ashara fala yalumanna illa nafsahu. Zina ensonga 10 bwe zikuyitako n'obeera nga mu zo tolinaamu gy'osobodde kubeera nga weenyagira, Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga akusonyiwiramu by'obeera nga omusobezza, fala yalumanna illa nafsahu, tobangako gw'onenya okuggyako weenenyanga ggwe wekka. Kasolemerwa okubeera nga oyitamu ezo engeri 10 ezo ze tumenye wammanga awo, n'obeera nga olemereddwa okubeera nga oyitamu Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akusonyiwa, n'akuggyako by'oba omusobezzamu ezo engeri 10, tobangako gw'onenya okuggyako weenenyanga wekka. Baseruganda abampuliriza, ekkubo ery'okubeera nga tudda eri Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nga atusonyiwa, okubeera nga tutereeza obulamu bwaffe, tubeere nga tubutambuza nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala, ekkubo eryo lyeyolefu nnyo. Ate ekikyasinza okubeera ekirungi ennyo kwe kubeera nga tukyalinawo omukisa. Ng'omukisa ogwo gwe guliwa?
kwe kubeera nga tukyali balamu.